morning. Thank you so much for joining us for yet another edition of MWASUZE MUTYA, the show that kickstarts your mid-morning. Tuyingiddewo leero 24 omwezi ogwokusatu webale nnyo okutweyungako kajambo to whoever is watching us and from wherever you're watching us. Yes, nze Farida nyingiddewo nina abazaalibwa olwaleero benjagala ntumireko. Belated happy birthday wishes to Musawo Julie, a midwife at Mulago Referral Hospital. May you live to see the goodness and the blessings of God always, from Betty and the entire family of Mr. and Mrs. Chagulanyi. They love you so much. Birthday wishes going out to you, Mirundi, Roland, of Helen, Charlotte, and entire family of Lutale Ronnie. Nabo bakwagaliza birungi byerere. That's it. Nabala bazaalibwa olwaleero. Happy birthday to all of you from wherever you are. Tubagaliza Mukama abakwatireko ate atuukirize n'ebirooto byammwe nga mwe mumusaba. Okay? Nze Farida nkwaniriza nnyo. Wasuze otya? All right, today we are graced okubeera n'omukyala owa Mothers Union avudde eri ku kasozi e Namirembe, Robina Sebuggwawo. Tukwaniriza maama. Nange nsanyusa obasanga. Oli bulungi? Ndi bulungi. Weebale kuwooma. Bakuyita kunyuma. Mu lulimi Oluganda. Omanyi abaana baffe ab'omulembe guno oluusi bye boogera bigambo bye bakozesa naffe abakadde tubikola ki? Tubibracinga nabo ne babeera part of us. Naye era ofuba n'obabuulira ekituufu. N'obaluŋŋamya. Weewaabwe bale kunyuma. Kunyuma. Sorry. Leero tugenda kubatunuulira nnyo amaka nga tunuulira enkolagana mu bantu ababeera mu maka ago agamu mubeeramu abantu ab'enjawulo. Tukimanyi nti amaka gazimbibwa ku bantu babiri be bagatandika, omwami n'omukyala ne bazimba bwe babasobole ne bafuna family nga bali blessed of course by God. Then family neegenda ng'egatta ne kweyongerwako ab'eŋŋanda, ne kweyongerwako n'abakozi bennyini abawangaalira mu maka gaffe. Simanyi oba ne banneighbour babeera part of it, but enkolagana mu bantu abawaka tugizimba tutya? That's where we are today. Yes, ma'am. Nyabo. Of course, no doubt. Oli muntu wa maka. Era tuli ku nsulo yennyini. Omuntu ayogeza experience. Yes. Amaka nawo gategeera nga bwenga nnyonnyodde. Gega amaka tujja galaba. Mpozi kantwala omukisa guno okubalamusa mwenna abatulaba n'okulamusa bensanze mu studio. Mukama yeebale okubabeezaawo n'okubayisa muyaga kubanga muyaga mungi nnyo gwe tuyitamu naye twebaza Mukama nti agenza abitusomosa. Erinnya mu bujjuvu nze Natimba Sebuggwawo Robina Catherine. Buli linnya lirina kye litegeeza. Natimba neddira Fumbe. Sebuggwawo eryo nalisayiningira essaawa 7 e Namirembe. Mwaka 92 eryo nalisayiningira. Kati ne mbatizibwa Robina Catherine. Kale buli linnya ndirinako ebiwandiiko. Tewali linneewaayiriza. Oli mukyala Muganda no doubt. Ndi Muganda, mbeera Mpereerwe, naye nga obuweereza bwaffe ndi mu Namirembe Diocese. Kati ndi ex-president eyavaako nga president kati ye mukyala Kasaato naye nze nawumula nkola emirala. Ex-president wa Mothers Union. Ennyabo. Mubeera n'abakyala bokka ate bafumbo bokka ffe lwaki mutusosola? Singa olaba ebigendererwa by'ekibiina ekyo ekisookera ddala kwe kufubisa abakyala abatannafuna bufumbo butereevu okubufuna kubanga ekyo nakyo kirina obuzibu. Ekyo kya lunaku lwakyo okugamba nti oli mu maka naye teweekakasa oba yeggwe oba si yeggwe. Ekyo nakyo twekakasa kubanga ni gavumenti bwe wabaawo ensonga yonna etukwatirako naye bw'oba tolina biwandiiko byawo wooli n'abakuyamba babatubalira. Babayita basenze saawa yonna bakusengula oba bakusindiikiriza. So mubeera mutwagazisa naffe tuyingira embeera eyo kyekigenderero ekisooka. Being example. Kakati ne tuba nga twagala nnyo bannaffe nabo batwegatteko.
kale ekyo tekigambibwa nti tetukwata ku bantu balala. Actually mulabika mukolera nnyo naffe okusinga mu butuufu kubanga bali bajja dda kakati ate tunoonya abatwegattako bwe tusinga okwagala ate okutwegattako abaana enkolagana mu maka. Kirungi nnyo nti omulamwa gwa leero tuli ku nsonga Mothers Union kyekolako okulaba nga waliwo enkolagana ennungi ereetebwa mu maka. Ekyo ekigendererwa ekyokuna ng'abantu mu maka basanyuka mu mbeera zonna. Kati okuyingira Mothers Union kasita nfumbirwa bwenti automatically nfuna ticket. Olufumbirwa kyekimu ku kikuweesa qualification nti kasoba omaze okugattibwa mu Anglican Church olwo oba omaze okuba ofunye ka passport akakuleeta. Naye ate omala kuwa obwa memba n'okuŋŋaana naffe n'osobola okuba ng'oyingizibwa ogwo omukolo ogw'okuyingizibwa mu kibiina nagwo weeguli. Biringa ebya Rotary. Simanyi nnyo Rotary kuba siri memba waayo. Olina kuba memba, olina kubeera olina byosooka okutuukiriza. Kyekyo bwe kityo kuba okuŋŋaana naffe emyezi 6 omusumba n'akuyingiza n'ofuna certificate. Era naye bw'oba wafumbirwa nga tolina certificate ya Mothers Union oli mukwano gwaffe just. Okay, tugende ku nkolagana mu maka. Enkolagana mu maka. Atunulidde enkolagana mu maka y'engeri gye mweyisaamu kubanga enkolagana eyinza okuba ey'ebigambo eyinza okuba ey'ebikolwa. Ate kisinziira maka ki tugalinamu n'ebika. Amaka tugalinamu ebika. Bwe twali nga tusoma mu primary batugamba nuclear family. Extended. Kaakati bwe tugamba ku nkolagana ne tulyoka tutunuulira eno eri nuclear kange oyo alimu bokka. Abo yinza okuba ennyangu kubanga enkolagana nfunda eba nfundamu abo abantu. Naye mu wano ate mwatuusangayo nga bafunda maama n'abaana be ne taata ne bigaana nga omuntu eyeyongeddeko yabayambako emirimu ewaka neera nga bali kabwanango. Kakati ekyo kiva ku musingi buli omu gye yasigula munne. Amanyi oluusi tugenda ne tukwatagana buli kimu kidda ye ennyavu kuba kati ndaba wano tekirina nnyo wekijjira. Kijja maama bw'obanga watutte kusimba Juuni wasigudde ekikolo kyaki kya Juuni n'ojja okireeta ku lukalu era libeera Juuni likala bukazi naye nga Juuni. N'olwekyo ky'osiguddeko ate oluusi tetutunula ku kikolo naye ky'osiguddeko kikulu nnyo ojja okireete ate okigatte na kino ebintu si byangu. Kale n'olwekyo buli mbeera yonna eddayo gye mwava ennyavu. N'olwekyo mwembi. Buli muntu kati kino kye mugatta kiki? Oyinza okugatta obuyombi n'obukodo. Characters. Ne zijja ng'ogasa obuyombi n'obukodo ogenda kujjamu ki? Ng'omwami mukodo, mukyala muyombi. Enkolagana abaana banaavaamu batya? Ekyo kiri awo. N'olwekyo ekigambo kikulu nnyo bw'oba tonnasigula weetegereze nnyo ekikolo kw'okola ki? Kw'osigula. Naye abasinga tetukiraba bw'alaba Farida mu ngeri ye essaawa eyo tatunudde na kikolo gy'avudde wabula n'agenda immediate kyolaba wano mu maaso naga nti kino kimmala. Anti mutugamba gumiikirize munno. Mugumiikiriza nga bwengezaako mu pano biitinga paka ebigaana. Waliwo ky'ogumiikiriza okuggyako ng'onuunye musaayi n'ogugjamu omuntu n'ofuna omulala. Ekitasoboka okuggyako olwo n'ogamba kibeeremu okinywereremu. Omanyi ekintu bwe kikulema okukyusa gwe funa engeri gy'okyekyusizaamu. Gwe mwennyini weekyusa. Gwe weekyuse. Omwami wange nga mubbi nange nzibe atobba tukwatagane bulungi. Olina engeri gy'okyekyusizaamu. Ku bubbi bwe kyogamba nkyusa endowooza yange ku bubbi bw'omwami wange. Nnyo naye ate olina engeri gy'oteekwa okuba nga olina okukyekyusizaamu kubanga olwana nakyo naye tekijja kuvaawo. Mujja kubanga muli bubi. Kati katuddeyo ku nkolagana ey'abaana abafumba ababiri n'abaana baabwe. Ekyo ngambye nti eyinza okuba nga nfundafunda naye ate era ogambye bayinza okusasika byogo mazima basasika nga background bwe njikugambye. Naye ate nfunda
nfunda omuntu musobola okukolagana ne mutegeeragana ate ne mutabaamu mulala ataasatula kye mutegeeraganyeeko. Ate abantu bano abafumbo abakatandika mu butuufu tebandibadde na bantu bangi waka. Kituufu. Nkiwagira ekyo. Baleke bafuneko ku time. Naye abantu bakafumbirwa n'oleeta mukulu n'oleeta mannyoko n'oleeta ani. Ne balyoka basojja omugole. N'obulwako obwannannyini n'obulwako ani gw'ogamba yaani. Enkolagana neetabukira awo ate oluusi eyinza okuba ennungi ennyo kubanga bagamba balamu bo basseemu ekitiibwa n'obasaamu ekitiibwa ne kiyitawo ku ky'omwami. Omwami mu buntu abantu ne baba bazaalwa omulundi gumu nga balongo balina enjawulo zaabwe. Kati oyinza okutandika okusemberera abantu bano n'otandika obbafunamu enjawulo. Naye gundi aboggoka nnyo ate gundi munnange amanyi okusiima kubanga buli kenfumba yeebaza naye ng'ate ye omwami ayimuka bwimusi ekiraba. Kati ebyo bireeta obuzibu. Ate kiba tekinyamba. Kiyamba aluwa kiyinza okuyamba ng'olowooza nti olina enkolagana naye nga kina kye kikusizeemu. Anti ono yeebaza ono teyeebaza. Owange bw'ateebaza n'atambula n'agenda. Then ne ndaba mwannyina oba muganda we ye ng'akikola. Ngamba okay ensibuko si mbi kuba bano bo baakiyiga batya. Kitegeeza naye baakimusomesa either oba anyooma bunyoomi tasiima busiimi. Bwe mujjukizaamu si kipya gy'ali. Mujjukiza naye mukwano nno mpulira bulungi nga wansiimyeko. Ng'omusiimye naye ng'ate olijjukira ye ate akusiima naye abantu bano bakulu. Naye oyo akwebaza ng'akwebaliriza buli kiseera ate naye aba alina engeri gy'akusiimamu. Kyenva ngamba nti bantu bano abaakafumbiriganwa bananga abantu mubaleke famire yaabwe y'enfunda nnyo ebe nga basooka okwetegeragana. Banaaba beetaaze bajja bakubira. N'okuyamba obuyambi bwe tusuubira mu bantu bano oba abaakafumbiriganwa nga famire kubanga tumanyi nnyo okwesigama ku bantu baffe abo naye katubayambire gye muli. Omwami obuyambi sigaanyi butwaleyo. Omukyala naawe butwale ewammwe. Naye abantu bano awaka wano enkolagana eyinza okuba ennungi ennyo n'eyitawo ate eyinza okuba embi n'ebasasisa. Bwe buzibu obwo. Ekintu ekirungi kiyinza okuyitawo. Kiyitawo kubanga ne sukaali bw'omusussa. Akulwaza sukaali. Akulwaza. Teri kasita kisukka ekigero kyakyo kiteeka okwonooneka. Kaakati kyenva ngamba nti eyo kategole eri awo. Abagole jjukira ozze bakugambye families obufumbo tebwesigamye ku mmwe mwekka babiri nti omwami n'omukyala. Families zonna ziba zigase. Oswala okugamba famire ogamba ku muno omanyi famire yandigize etulekamuko. Ate olisinga ne famire yagala kwenyweza kyayo. Kati mu kuswala okukyogera ne mugumira awo bwe mutyo naye mukunyigirizibwa. Kati obufumu nze mbujjawa obugamba abantu bange oba nandisobola ne ŋŋamba nga maama ne mugamba maama sister wange ono azze ewaka naye siri comfortable oba agira bwebanga school fees kanziweereze eyange ensobola. Naye laba omwami nga yaleese abantu be yabadde awerera bannyina for example n'abagamba mujje mubeere wano nga muyambako ne madaama ayinza n'okuba akikola innocently nga tamanyi biki binaabamu ayinza n'okuba nga bali be bamutadde ku pressure twala muganda wo biki tetumanyi oba n'emmere anaagifumba tabeerawo ayinza okudda leeti n'otali ebyo byonna nga nze sisobola mugambako nkyali mugole nkyayagala kwenyweza naye nga mulinnyegereza. Kaakati mu bugole bwo njagala nnyo ky'onookola okikole ky'otookole tokikola kigaanirewo kubanga bw'omala okulinda abantu ne bamala okusimba amakanda kijja kuzibuwalira. Byebintu ebimu bye twandyagadde mu pre-marital counseling nti abafumba abatandika baweebwe ku ddembe. Kati oleese omuwala n'omuwala oyo gw'oleese mutowo muganda wo ayagala obufumbo naye akula olaba enkolagana bwegenda okwonooneka. Omuwala ajje ng'ajjira mu busikaati bumpi bupeti butya kuba gy'emyaka gye gyali gy'emyaka gye tolowooza nti gw'olwokuba ofumbiddwa ye tayagala musajja
owulidde kati eyo enkolagana mu bana abaakafumbirwa nze nsaba busabe nti puroguramu eno bayambe abantu mubayambire eka buli gw'owulira nti onoomuyamba muyambire eka mumale okubaako bwe mwenyweza ebintu byammwe muba mukyalina ebintu ebikyali hot naye ng'enju yonna ekoze eki ejjudde oluusi bajjuza weewunye ne mu ruumu emu ne bajjuzaamu kati bano bali ku bitanda ate bano bateekayo mifaliso ekiro kiki ekyo kati abafumbo bennyini mubanyigiriza nga muluddeyo mulowooza ensi yakomye kubanga mwafumbiddwa banaye mutuleke abantu enkolagana ate bweba munnange ennungi njagala enkolagana eno esooka ennungi kwategane bano abantu ababiri beeyige bamanye bye banaatambuza bakkiriziganye oba bawakane naye bawakane baveemu ekituufu ate beeyigira awo badde manyi bagenda okukkiriziganya nga beeyize oba okuyiga tekukoma omuntu bw'omulabira mu distance tolina kyomumanyiiko kituufu bw'otandika omusemberera otandika omuyiga akatono ne mu nnaku 3 ezisooka oba oyinayo akakushookinzeemu waliwo bali abaafumbirwa ng'omwami olukwata kologeti amunyiganga atuga bannange saagala muntu anyiga okiraba naye ng'olaba kantu katono naye kayinza okumalako emirembe myaka 5 onyigira kintu ekyo buli mutuleke tumale okuyombera kologeti atereere nga tetunafuna mulala naye kakati olaba oba okyayombera kologeti mumutereeze ate ng'eriyo eri mulamu wona kakati ate muyombera kibiki ali mu sefuliya zazisikambulayo bwakyafuwaza bwateeka ku sinki oba mukinaabiro ng'onyiize mu kiyungu n'onyiiga nogera mu kompawundi eyasaayo ebimuli byo naye n'akunyiiza kakala mukubidde maama wo nze sijja bisobola tebannakutegeera tonnabategeera ne mubeera awo ng'ebigambo si birungi n'akatono kale abo eyo katigole eyo nze njagala beekolemu omulimu bokka nga bwe bafuna amagezi oba gavawa naye nga bo beeyiga kati ate waliwo enkolagana eya famire egezeeko olwo muyingizaamu abaana bwe mumala okuyingiza abaana balina okubategeera mulina okubategeera ekikulu tulowooza nti bwe tuzaala abaana abaana ffe tulina okubapampingamu naye abaana ate bwe bakulamu batandika nabo okwerowooleza enkola eyo ey'okuleka abaana nabo ne batuwa ku magezi kirungi nnyo wadde oluusi ojja kubanga si kyekyo kye baagala katugambe bato myaka 4, 5, 6 omubuuzeeko tuli eki leero saala alyoka akugambe chipusi chicken na biki byo naye n'omala oleeta ekimu ku byo nga wadde wabadde okitegese amanya nti nze nayogedde ekirungi omwana n'awulira ng'ali in charge naye n'awulira nti awaka wano nyinawo omugaso naye buli kiseera tulina kyange essimu yange va mu ntebe zange va ku mmeeza kati omwana n'agamba nti ye kati wano ndi ludda wa muyiye amazzi kabalaza kange buli kimu kiki kakati n'agamba nti nno wano si wange era si wawe awuliriza akulirawo bukulisi kankubuulire kasita mubeera waka gw'omukyala n'omwami si wammwe omwana gw'ozaala yabeera nnyiniwo katukomewo oddemu ontegeeze bulungi si waffe fe abeezimbirawo ng'ate oli agenda kula atuviirira atulekewo weewaawo tugenda kuwummulamu katono nnyo tulina Robina Catherine Natimba Ssebuggwawo from Mothers Union tovaawo ate buli muntu kitali kyangu si kyangu ate buli muntu amanye waakoma kati obuvunaanyizibwa bw'abali obuvunaanyizibwa bw'abali bamanye we bakoma gye tuli ate naffe tumanye we tukola ki ate ffe tulinako ekkomo era oyinza okubanga oteekwa okubaako ekkomo kubanga katugambe mwana muwala oba akulidde awo oba mulamuwo kakati ekkomo ery'okuga nti oyambala akaluwaka oyambala munda oyinza okuba nga ate oyiseewo bwokola ki bwokoma katugeza ajje aze ayambala busikati we bukomayi awo omuwa amagezi asuumuuseemu ali mu 16-18 ng'ongamba mbu nfune ekkomo ku nnyambala ye kaakati labayo ojja kumutegeeza ennyambala naye ate kyojjamu okwatira kibooko nti nkooye gwe obuntu bwokola ki bw'oyambala ate awo oyiseewo
mugwe munnyonnyole kyateekwa okukola kimuddiremu bwe kiba kiganya ate naye alina gye yava era mubikkaanyaako omuntu n'akola ki ne muba nga musigaza eddembe naye ate bwe mukkaanya ebigambo ebisinga bitambula bulungi naye ate bwe nkimugamba nti nze mbadde nsaba mu maka gano twambala bwe tuti ogondereko ku mateeka ago ge twateekawo okulungamya ate ye ne kimuyisa bubi ayinza okukyusa lwakuba talina gyakulaga oba abazadde gye yava baafa kyensonga eyamuleeta wano watunulamu talaba gyakulaga naye nga muli ekkonda alina nga naye afuna engeri wakiyisizaawo mu busungu bwe era omuntu si mwangu wa kuyiga bwayisiza obusungu bwe naye bw'obaako ky'oyagala okumugamba akole kimugambe ate kimugambe mu mukwano naye nno munnange wano enyambala twandibadde twambala bwe tuti ate nabano ng'abalala sigamba nti ye omunyigiriza ate ono owuwo alabika ng'owuwo yo kimulekera kyenagambye balansi eyo tube nga tubyenkanya omuntu mugambe ono omugambye n'ono gwalabika nga ate alinga eyajja obuzi naye mugambe kyoteekwa kyemwagala ate mwanange omuntu bw'akimanyiira akikola bw'aba nga alina okutegeera okw'omunda naye okutegeera mune tekulina ddagala oyinza okufuba omuntu ategeere era n'atategeera kukaka ku muntu tegeera tekukakwa kwa buli omu kakati ngambye nti abantu bwe tuba tukolaganye bulungi tusobolera ddala okuba nga famire yaffe ekulaakulana nga yeeyagaza ebbula ly'enkolagana awaka kuzingamya buli kimu kassa mubulwa ne bwe muba babiri enkolagana n'ebula era tewali kiyinza kuvaayo nga kyamakulu so n'olwekyo bwe tubulwa enkolagana ennungi mu maka enkulaakulana tejja kubaawo naye ate bwe muba nga mulina enkolagana ennungi enkulaakulana ebaawo mu bintu bingi nnyo eno enkolagana ejja mu bintu byanjawulo naye tulabye amaka agakulaakulanye mu byensimbi naddala bangi kyetutwala ng'enkulaakulana balina their properties kyebaagala bakyetuusaako naye ng'ate tebakolagana somehow nga tebakolagana kakati ng'awaka balinamu obumulumulu bwabwe byo tebibulamu naye ate singa baali bakolagana nnyo kyandibadde kikola ki kisingawo yandibadde referral home oba referral family nga bagundi naye ate olw'okuba temukolaganye bulungi oli alina sente ze byajja bwaga nti wano ennyumba nesituka bino kikolebwa kikolebwa kubanga sente azikola ki azirina naye ng'ate era teziriimu nkolagana era bituuka ekiseera ne bivaayo ate gye byabikira oluusi ziba bbomu ebimu obiwulira kati abantu abanene ababadde muki nga bibwatuka bubwatuka nti ate noono naye nga enkolagana yali teriiwo naye lwakuba baali babeera wamu ne babika oluvannyuma ne kivaayo nga si kirungi bwe muba mukolagana bulungi wabeerawo security ulira nga omanyi nti wanani anankwata obutebenkeera kyokola ate n'okubeera omugumu noga nti nina famire abo bonna banaabayitako abalenzi abo nga bali wano awaka tebasobola kunkolako kabi kubanga omanyi nti mulina enkolagana ennungi enkolagana ennungi musobola okukkaanya obutakkaanya ne mubujjawo kubanga enkolagana yammwe ennungi wadde ekintu kibadde kivaayo nga kibi musobola okutuula ne mukkaanya so nga ate watabaawo nkolagana akatono bwe kati mukazimbya ne kalyoka kazimba oli n'anyigira ono n'anyigira ono gamba ne mubanga mwenna naye bwe mubanga mulina enkolagana ennungi osobola okumanya nti ndi musobya oba nze gwansinze oba munnange namukosezza mu kino ne mukkaanya naye bwe muba temulina nkolagana ekyo kitumbiira ne kyaka kati wano juuzi enkolagana mubeera mu kwejjukanya okwo kwa buli kiseera naye okusiimagana niye bwe tuba nga tukolagana bulungi waliwo kye tuyita teamwork mwenna musobola okukolera awamu ate ng'ekigambo kivaayo nti together bwe muba nga mukoledde wamu buli muntu alina kyafunamu nga mukoze bulungi ate n'awaka weeyagaza mukuŋŋaanya ku njuyi zombi for example waliwo amaka ate nno mangi omwami n'omukyala balinga buli omu mbega ku munne naddala nga bakola
omwami akake kake n'ak'omukyala akake kake nkola byange naawe kola bibyo naye nga muli bafumbo mubeera mu nnyumba emu mulina n'abaana wakati wammwe mwembi kati ne mubanga buli omu actually batandika n'okuga nze kankole ebyange sayidi eno naba nga ne bw'aba afunyewo any investment amakinga sure notazimanya that is lack of nkolagana pure etalina kya kuteebereza naye nga ate batambula naye nga ekyo kyekisinga mu maka singa ogenze mu research ekyo ekikyasinga percentage enene bantu bangi bali wamu balabikanga abakolagana naye nga ati buli omu ali ku bibye omwami tamanya bya mukyala omukyala tamanya bya mwami naye nga ate bwe bali bayinza okukolagana wano ebiri immediate wano ne birabikanga ebitambula naye nga buli muntu naye era kiva ku background omuntu omu yayisa atya munne oyinza okuba nga bwe walina ku ssente ate wantunula mu kawompo kakati ate omukyala bw'azifuna naye n'atandika okutunula omwami mu kawompo nagala ekooti oluusi n'okulengera noga naye gye ndaga nga sirabayo ebintu bino kankole ebyewange n'olinaga nti gye ndaga nga sirabayo oba gy'alabayo nga nkwataganye naye n'akola ki ebibye kale ebyo byonna bireetebwa mu ngeri eyo naye ng'era ensibuko mmwe entandikwa yammwe yali ngeri ki kakati ate eyo tuzzeeyo ku eri yandibadde nuclear mwe ababiri naye ate ekyabano abangi bano obutamanya we bakoma kye nabaddeko nti oli mwannyina wa mwami naye tomanyi nti oli mwannyina oweetwala ng'omukyala n'otandika n'okuba nga byokola olinga nze afuuse mujjawo n'onoonya olugoye lwe bampadde n'olwogerako essente zaalwo kugamba abantu ne babulwa eddembe oba nga oli muganda wa mukyala oba oli mwannyina wa mukyala mu maka ate naawe n'oyitawo ng'oyagalira ddala okulaba eby'omwami byonna ne mu nsawo ye oyagala gikwatamu kwegamba embeera eyo ate ako bakayita kamanyiiro si nkolagana naye otuuse omuntu omumanyidde n'okola ki n'oyitawo kubanga tomanyi wotandikira niwookoma twagala kutegeeza bannaffe omuntu bw'obanga ozze okubeera ku maka manya amateeka gaawo bijja kukola agago gajja kukola tofaayo gwe gazimbe gajja kukola ki gajja kukola naye bw'ogaleeta wano manya nti ate onyigiriza abaliwo eitha bakunyigiriza ate oba naawe bakola ki obanyigiriza ekyo ne kibeera awo nti waliwo okunyigirizibwa era byebimu ku bintu ebiri negative mu nkolagana z'awaka omuntu tobeerako toba na kikyo kya ddembe ne space yennyini exactly naye nodda mu kiyungu wali aliyo mu corridor olina gw'osinkana bw'ogakangeneko mu compound waliwo abaliwo n'ogendako mu kisenge kyo abaana nabo kwegamba n'ogamba kakati kyekyanzija ewaffe olyose n'ojja ekyo ekigambo ky'abaana mubajje mu kisenge era ofuba okyogera kisenge kyange bw'aba ayiseemu bw'atyo boolina kujja kumbuuzaako yes ekisenge ofisi y'abafumbo abantu mukitegeeza ekisenge ofisi yo temalagama buli muntu yenna kola ki giyingiramu oba gwe okulira omwami n'oteekako n'obuki ekisenge kyange oba gwe omuto wange n'oba otya ekisenge kyange manya wookoma nze bwe ndiba nga nzizeewo nange mmanye gyenkola ki gyenkoma enkolagana eyo eteekwa okuba nga eri herese kubanga ebisinga ebivuddemu nakuganye nti muyinza okukolagana obulungi ennyo omuntu neyeegomba bwegombi muntu ate n'agenda naye enkolagana neefiira ddala naye ng'ate bwe tuba tukolaganye bulungi ebigambo byonna bivaayo bulungi ekigambo ky'okuba ebimu ebirabika nga biri tebisanyusa obwannannyini bulinga obukuvuddeko eddembe likuweddeko owulira ng'oli mu kifo woototeekwa kubeera ate ng'olina okubaawo ng'ate olina okubaawo wasalawo olina okubaawo n'abamu bayitandika obutakutegeera nga bakuyisaamu amaaso oluusi gwe toli wambala bali boolimu bawanvu nnyo omukazi wate oli mu sayizi ntono kati batandika okulabira mu sayizi
n'otandika n'okulya akayiseewo owulira ng'omuntu akumaliddemu ddala ki gwe mba siri muwanvu nnyo maama siri wambala kiki ekikuganye gwe omuwanvu nze omumpi wenaterereza ewange lwaki tutereza tereze kale ebigambo si byangu naye ng'ate omuntu bw'oba omuwadde ekitiibwa kye mu mbeera yonna nga mulina enkolagana ennungi olaba mwetereza bwetereza omuntu asanyuka okukulisaayo naye bwe wataba nkolagana n'otuuka awaka buli muntu n'akulekera ebintu bye banaalya n'ojja nabyo n'obituusa ku mmeeza pu oba n'obitwala mu sitoowa teri akugambyeko naye ate olutulira be batandika mulimu omugaati mulimu ekije ne balya bwe bamala ne baddayo ng'enjala ebalumye n'agenda mu kiyungu n'akabeera mu kaveera oba tebabije kati tuli eki teyaleese mugaati awo weŋŋaanira deliberation oguleeta nti sibutegeera ate ye ate kaakati bw'otooguleete olinamu abakkakatako nti bateekwa okulya omugaati oguva mu mukono gyo kati kyova oguleeta ekibaawo ne kiba nabo bakole ki balye kakati onoobasitula ate lwo enkolagana eba efuusa embi nnyo okubasitula bagende balyeko ku mugaati ate mulyoke mudde ekikulu manya nti abantu bano bonna be weetoolodde obulamu bwamwe bubali mu ngalo tulina okubakkaanyaako fe ababiri abatandika amaka gano tulina okukkaanya ng'omuntu tannajja waka nga tannajja tukkaanya omu gwatakkiriza n'asigalayo nze ng'omu nina okusikiriza okuwa ensonga zange okunnyonnyola obeere mumativu and convinced okukkiriza omuntu wonajja ajja ebyo muyinza okutuula ne mukkaanya ate waliwo nze nnyinza okweyogerako famire mwe nakulira nti yali famire ya bantu bangi kati nga saamanyanga n'abantu bwe bakola ki bwe bajja naye nga weezuula bwezuuzi nga muli awo bangi kati ndi used to that okuba n'abantu abangi naye ng'ate tomanyi oluusi oba onyigiriza ki banno oba onyigiriza banno kakati naye ate ayinza okuba nga aleese bangi ng'ate anyigiriza nze oludda olwange talukkiriza ate oludda olulwe n'akola ki n'alukkiriza naye kyagala bwe muba mwatandika wano nga mwabikkaanyaako tewaba buzibu amanyi oluusi amanyi gye yakujja naye omumala laba gy'ava ne mubikkaanyaako mpola naye nga bwe nagambye tetusooka eri mu kufumbiriganwa kuleeta bangi tutandika mpola mpola ng'ebbanga liwezeeko nga n'akasente oba n'akasente osobola okubalabirira naye ate wabaawo oluusi ekisusse kubanga ngambye ebimu ku binyigiriza nti bwe baba basusse tolina kintu kyokola independently oba kyokola gwe ku bubwo katugambe oyagala abaana bo bambale ku ngatto olina okugulira bonna ate ekivaamu n'ozivaako n'ogenda ku z'ettaano ettaano naye ng'obadde yagala munno ayambale ku clacks naye olw'okuba ate baliwo bangi kiyinza okukolebwa ne bali ne bafiirizibwa kati ono afiirizibwa akukakatako so nga ate nabaali era tebafunye kyetaaga olugaggo oyo onoonya obwenkanya kyokka ekikumalamu amaanyi ebiseera ebisinga abantu tebeebaza ate abantu tebasiima okusiima kubawonyaawo abantu tebasiima n'olabanga gwe weerekereza bingi nnyo okubeezaawo abakuliko naye ate bo bwe bavaamu bayinza n'obutakuddiza wadde 10 wadde okukomawo obukomi kyali kikkakatako bakirowooza butereevu oluusi oli mukulu waabwe kyova olaba abamu baabikoowa buli omu abeereewo kyenaasobola n'okiweereza naye te munnange bw'obanga olina omutima muli ogutunuulira n'obusaasizi mubaamu lwolaba noga nti naye ate kaakati waliwo embeera eno gye nsobola okuyambamu ono naye nga muganda bwaga nti gwowonyegere yali kusambya abantu abasinga tebasiima kale oluusi omuntu n'amenyeka nnyo nnyo n'amenyekera obwereere naye ate nze nkikakasa tebuba bwereere katonda asasula nnyo buli kyotoolawo bw'oti kiyinza obutakuddira gwe naye ate nekiddira oluusi mu baana bwe kye bataafuna wano gwe kyeweerekereza mukama nagenda nga akibaweereeri kale n'olwekyo saagala nnyo okugamba abantu nti bakyawe abantu ababeera betubeera nabo
abantu abo buli omu alina omukisa gwe gwaleeta ate naawe enkolagana yaabwe nabo erina kyerina kyeyongerako mukama n'aga nti kubanga ffe tuli mu bigambo bya bukkiriza alabira ddala ng'alina olina kyokoze mu kuyimirizaawo omuntu oyo tasobola kukusalirayo era abaako kyakola ki kyakuddiza mu ngeri emu oba endala. Okay, bwe tuddayo ku baana kweno famire gye twakoze entono ey'amaama taata n'abaana obadde otuwa ku magezi ku ngeri gye tuyinza okunywezaamu enkolagana eyo wakati w'abazadde n'abaana. Ekimu ku bye watuwadde omwana n'omufuule awulire nga naye ali part of the family wadde naturally ali part of the family naye waliwo obuntu obwongera okumukakasa. Kakati ekirala kye twongerako mu nsonga eyo y'empuliziganya. Empuliziganya abantu bano oyogera nabo otya gwe bakumanyiira nti oli wakuboggola tolinaayo tuva obuto ng'abaana bano tuteekamu n'engero bagiyita oba mu luzungu yandibadde time ey'omuwendo valued time simanyi waliwo time gye tuyikozesa naye nga quality that is it quality time ng'omwana omuteekamu ka quality time ne mugendako kibeera mu quality time omwana omuwa afuna nga tewali na gap erabikanga gap ng'omwana akweyabiza olinga alina kyomujja mwongera okumanya omuntu okumumanya bwe kuba bano abakulamu naddala abawala abalenzi bakula basuna amabeere naawe bwe kiba kisoboka omutegeeze nti naawe eyo wavaayo wabeerako nga ye munyumizeeko kubimuzzaamu amaanyi ebimuga nti olaba ne maama ekyo yakibuuka ndowooza nange nsobola okukola ki okibuuka mukolereeko ebintu awamu katugambe abaana nze nazinako nnyo n'abaana bange dance naye nga tetugizinira waka ne tulyoka tukola competition y'amazina kakati abange terinayagala nnyo mazina kubanga twagazina waka ne tuwulira nga naffe tulinamu competition maama oleeseyo akapya nti ako nange nkabayisizzaako banno ne babeera mikwano gyo abaana bwe batabeera mikwano gyo bingi nnyo bye bajja okukweka bingi byosobwa kyesagamye nti amwe kansala naye waliwo omwana lwajja ng'akaaba naye ng'ekintu olaba yandikyogedde eri bazadde be ebiseera bino ebya covid abaana banyigirizibwa nnyo naye n'akugamba ekigambo n'akugamba nti ate maama tomugamba ajja kunzita kaakati ani anaataasa omwana oyo obanga gwe maama tosobola kukola ki kukiwulira muwulirize oba kibi kitya naye asazeewo akikole ki akigambe tubeerewo ku lwabwe mu mbeera yonna abaana bano be tuzadde tebajja kufaanagana era tebajja kufuuka kyoyagala ng'etteeka kugaa nti ono mwagaza kino ono mwagaza ebyo nno tugenda nitubyogera olwana olafuubana babeera ekyo naye bwe baba tebakibadde ate weetuge abazadde nga balwana nagala omwana nga abeere kino aye nno n'ebimu tebiri realistic omwana amulaza ali completely different ku kirala n'alemeera nti nze nkuvuga eno ye omwana ga nkuvuga nkuze eno kati ebimu nevuga nzire eno gwonvuga onzizeeno butereevu kaakati n'osomesa omwana ayite naye nga mu butuufu okuyitako tekulina gye kukola ki gye kumutwala nga lwaki tekumutwala anti ayise byatagenda nakukola naye nga gwe wamugamba omulimu gwange sikulungamya okulungamya omwana wange anti gweoyagala ayite bafiizi zo kyenjagala abeere omulungamya yes naye ate naye munda alina kyawulira kyetuva tubiteeka ku mmeeza ne tubyogerako ate ebyo tubitegeera twogedde nabo naye gwe n'obuuza munno mu senior 6 nti oyagala ki oyagala kubeera ki omwana okuva mu P1 mubuuze nze nayagala obusomesa okuva mu P2 mukyakubiri ate nze nabukyawa mu P2 tokiraba naye nga nze nabwagalira mu P2 kati tulina omusomesa baali bamuyita Miss Bayoga Joyce ng'omukyala ayambala bulungi nnyo ne mmanya nti bw'ofuuka omusomesa oyambala bulungi onakwambala bulungi kakati ebintu ebyo mwana bw'otomubuulira kyova tubavuga obukyamu ne batwala ebintu ebitalina gye bagenda kubayamba njagala oyite nze tojja kuzanyira mu ssente zange n'abaana tebaagala kulangirwa kubanga teri yawandiika ku buzaala tebakusaba obazaale naye n'omulangira ssente zange emmere yange awaka wange ebintu byange ajja kubuuza nesanga ntya wano sigwe wandeetawo
ate nawe bikutuulemu kati mukiddemu ntya abagezi babikubuuza ate n'oviirako babeera bagezi balalu oyo omwana aba ategeerera ddala naye olw'okuba akireese ng'akikuba ggwe omulaba nga mulalu. But such a question nti kaakati bino oba wawo kati mpozi nze ewaffe wa nti wano kati lwaki onnangira gwe wandeeta ndi buvunaanyizibwabo kati lwaki onnangira fees tulangira nnyo abaana ebintu bye tukoze ekyo enkolagana teba nnungi. Bw'oba osazeewo okumpa mpa omutima ogw'obuzadde era onfubise nfune nange ontuse ku ddaala nange erineetengerera nfune ekyange. Naye ate wadde mu kwetengera abazadde kye batamanyi asigala akyali mwana wano byonna okyamukwatirako. N'olwekyo walingawo njagala nnyo biseera eddiini y'Abasiraamu emanyi okutegeka abaana abazadde abasajja wadde ate abawala tebabaleeta nnyo naye bategeka nnyo abaana abalenzi ne bataata baabwe. N'olaba ng'omuntu afaayo omuntu amulaga nti kwatako wano. Naye waliyo ate abantu nga tebafuuliddeeyo ddala kugamba nti omwana oba muyiyize kano oba nkolebwe nti n'amugamba alyeyiyiza naye obanga okyalina obusobozi obumuyiyiza bw'onaafuuka omusajja ojja bifiguring out aganakuleka mu bbanga n'akulekaawo naye nga talina wakwatiddeko. Naye mu nsi muno teri ayimirira butengerera yekka bw'ati buli muntu alina kwatandikira. Ate nga ne bw'oba okuze oli bwe yandigambira awo yasajja kula ali mu myaka 4 naye ng'era akyetaaga support. Yagyetaaga bw'oba okyali muzadde ng'oli muzadde ku nsi omwana akuwummula gwomaze okuva mu nsi nawe n'omanya nti kakati nange enkuze sikyalina muzadde kubanga omuzadde yakola ki yavaawo. Naye ekikulu ennyo y'enkolagana. Abakolagana manya omuntu okumuwa ekitiibwa kye. Maama ye maama, taata taata, senga senga. Ne bw'aba afaanana atya ne bw'aba afaanana atya enkolagana eyo ereeta enkolagana ennungi ewa buli muntu emuleka mu kitiibwa kye. Oba akoze ebibi oba ebirungi naye ate asigala mu kitiibwa kye. N'ate enkolagana bagikolerera teri automatic mbazadde bagenda kukola ki kunjagala bagenda kunfaako bagenda kukola buli kye mbasuubiramu. You work for it. Olina okikolerera basobole nabo okiganyulwamu ate nawe oganyulwamu. Enkolagana ennungi eno bw'okula ogenda okulaba ng'abantu bakulowooza bokka nga tokifudde nako kukipampinga nti bakulowoozeeko. Naye waliwo olw'okuba kakati gwe gundi temumanyi nga nze nnyamwe kasitotandika okwerangirira omanya nti waliwo obuzibu. Ng'omwami omulangira twamukyazaako emabegaawo naga kasita oba ng'oli musajja mu maka mu ntebe yo w'otudde essaawa eno n'owulira ng'otandise ani alyawo. Nze mbadde mbeera n'ab'eŋŋanda zange naye nga bataata baffe be booluganda naye nga bambi abaana bali buli maama waabwe lwe yanjogerangako obulungi nga kibaluma nnyo. Era ekyasembyeyo ntere mbaviire ŋŋenda enfumbirwe nga mpulira nnemereddwa nayonja ensawo za maama ntegeeza maama waabwe nengattako n'engatto kye baali tebamukolerangako. Omukazi n'ampaana nnyo obuyonjo bw'atyo n'abalangira obukyafu. Awo we waava kalumanywera abaana kwe kugamba nti maama alinga atamanyi baana bazaala. Ekyasembyeyo kwe kuŋŋamba nti ono maama alinga atakimanyi nti ono omwana wano mugenyi bugenyi si yamuzaala. Ku myaka 3 gye nabadde maze nabo natambula n'enva ewaka awo nga ndaba embeera buli lujja eyongera kuba mbi nnyo. Kyokka bambi maama kasita namugamba nti ŋŋenda okufumbirwa yakaaba amaziga olw'okumulekawo bambi sirina kye namugamba ku baana be bye banjogerera. Kati awo naffe abajja tulina okuba abantu abakulu n'omanya nti wano si wenzaalibwa era naawe tobagambye nti wano woozaalibwa naye n'omanya it is as much as obadde osuubira bakutwale ng'omuntu wawaka wa bulijjo ogambe abaana baba bakoze ekyo maybe they are not well brought up
okitegeera okiyingize mulinga waganye kyekizibu ekibaawo gwe weekyusize mu kizibu okitegeere ogambe okenze wano ekyandeetawo kufuna kino so bwe mba nkifuna maama appreciates she's the owner of the home okitegeera kati bano I'll listen to them, I'll respect them naye nze kyandeeta nkimanyi mpozi ekyamuyambi yatuusiza ekiseera yagenze kufumbirwa otherwise singa tekyabadde ekyo nga oba oliawo talina wala gy'alaga era yandibaddewo ne bamujolonga ne bakola ki ate ekimu kye tusobola okuwa amagezi ku nsonga eyo todda gw'omukulu okutandika okugeraageranya abaana bano buli kiseera nga munnammwe gundi asobola kino kakati gwe gundi naawe waba wakigwe atasobola gundi akola kino abaana tebaagala kugeraageranyizibwa oba abantu tebaagala geraageranyizibwa waliyo enjogera egamba nti leka okugeraageranya omwezi n'enjuba buli kimu kirina obudde bwakyo tosobolaga nti omusana gwasennya ekiro ogutende era guba mu nsobi yegamba bw'ogamba nti mwe lwakino temukisobola waliwo kitutendeka gwe maama waffe tukuze naawe how come tetukimanyi tetulina emputu oba gwe walemererwa somewhere kakati kwabadde okwo kwekangabiriza ate nga yandibadde yakozesa omukisa ogwa bano ono n'atendeka bali naye ng'ate kirabika abajjamu n'abasoosowaza ono okyamulemesezza ebyo nno si byangu nange nabeerako awantu naye nga si byangu naye gwe bw'omanya nti wendi is a process ŋŋenda guma kasooba ng'olya onywa mulimu ebintu ebimu ebitajja kukyusa oba oyoza ngoye nnyo nnyo oyiga ofuna skill nti olwokuba abaana bagamba oyo noba tamanyi mbu oyo si yamuzaala si mwana wa wano yes kituufu gwe mazima takuzaala era tebakuwaayiriza gwe kimanye kikaabiremu genda mu maaso na bintu by'okola owulidde kubanga waliwo ekimu nga tojja kukisobola kukikyusa tajja kukuzaala owulidde tajja kuzaalukuka bali go mazima baana be kakati ebimu kwe kuyiga naye nga kyeŋŋamba omukulu ono kwe kutandika okugeraageranya eyo ne bw'obanga obazaala bonnaawo tebaagala muntu nti gundi asinga gundi buli muntu alina ekintu kye kyoba omwebalizaamu ono mwebaze n'ono atalina kyasobola kyolina okukola ki okumwebalizaamu oyo munnaffe naye nga yalabye okgenda mu ddya nga takoze eki teyeesiimidde naye era yasiimye kubanga bw'anaagenda nga ate tasiimye olw'abana baliwo ate ayinza okuva ku lusowaani n'ogwa mu muliro kubanga luli obadde obirengerera wala naye ate kaakati naawe ogenda okutuula mu kintu oba waakatuulayo ne bakuleetera olusi totegedde nti omwami abadde n'abaana kasita bawulira nti oli alina omwami yafunye omukyala ne baleeta bana abaana bagende wa kitaabwe otandikidde awo olaba bw'ogenda okiyingira mu bwangu n'olwekyo ekirungi kasaba abadde bamwebaza nga nnyini maka akola ki yebaza twagala ogumira awo ate kiwagenze nakyo tekyasigadde oli nakyo oba buyonjo buli naawe oba kukola mirimu giri naawe ow'empisa tabulwa bw'abeera exactly kale ate bano abalangira abatasobola wadde okulaba nti kino ku myaka gye ndiko kino nandibadde nkikola ne maama wabatangambye nti nsobola okugenda olumu ne mukolerayo akamusanyusa ne nonguusa ne yabeera shocked kati nga bano abaana abawaka anyway bannange waliwo omuzadde ayinza okukulangira n'omusaba ekintu n'agamba saakulaga kitaawo bamaama baffe bamazeewo enkolagana lwakutulangira nga bakitaffe. I wish mom was watching this. Kakati ensonga eyo bannange omwana okuddako mu families ezimenyese tatali yekka mama ali yekka ne batandika okulangira ate bamaama mu kiteere ddala okutandika okulangira omwana ebikwata ku kitaawe kubanga si ye yali choice ye, si ye yakutumayo, gwe wafuna omwami so si mwana ye kunoonya taata, gwe kennyini gwe wamufunira oyo anaabeera taata we. Bw'obanga wamufunira atamusobozesa kibeere ku ggwe era okiwanirire kubanga kyekyo. Lumu nalinako abaana nga baasigala ne maama nga bagenze ku counseling ng'abaana balaluse nnyabwe baagala mukuba bukubi naye n'agamba kiki tusale twatuula ffenna
abaana be bagamba bwe bati maama tukooyo tubuulira ebibi taata bye yakola talinayo kirungi. Abaana b'ennaku zino mutawe. Abaana baali bawala naye nga bafuuse aggressive to their mom. Tubuulireyo ekirungi kye yakola. Naye buli tuba kakati taata wamwe tugenda mu katale n'oyogera ekyo, bwe tuba tufumba n'oyogera ekyo, buli kiseera oyogera taata mubi taata mubi. Abaana tebaagala kulangirwa bataata baabwe. Ne bataata temulangira baana. Ne bataata temulangira baana. Abaana bwe muba mwabazaala tebalina musango. Mmwe mulina ate nammwe oluusi temugulina kubanga tewasalawo nti bwe naazaala nja kuzaala ono. Gw'ozaala kintu mu sheepu ya muntu naye ekimuli munda Katonda yakimanyi. Oluusi mwabalabaganye mulabagana oluusi mulabaganye bulungi biki naye ng'empisa eziri munda zibavaako emabega. Emitendera ng'ena bagiyita mitendera nedda generations. Abantu abo nga beemabega kalakita omujjoozadde gwali mu generation ey'omunaana ng'omuntu oyo weemabega ddala nnyo yazze n'akuviira. Teziva mu bbanga ne zinkwata. Wabaawo kugira emirandira egyandeeta mu nsi kwe nalondako ewoono n'ewoono. Ate si bokka kuba kati bw'ofuna nze naawe nange nina abanzaala babiri nabo baalina ababazaala ababiri nabali baalina ababazaala ababiri omwo mwe tukyatambulira. Kati gweoyinza okuzaala ky'otamanya gye kyava naye nga yooyo. N'olwekyo ebyokubalangira abaana mulekeraawo okubalangira ensimbi amaka mubaleke awo waabwe mmwe muba mubalangira mmwe mubaviire basigale ewaabwe. Kwegamba waliwo embeera nga n'abazadde nabo babuzizza enkolagana. Ng'abazadde babuzizza enkolagana abaana baagala okwogerako ne bakadde baabwe naye ng'abazadde bazibu. Bali bize bwa bize newandibadde bize naye nga muzibu. Bw'atuuka abaana ne baddukawo. Era bw'olaba ng'abaana bakwekweka n'otandika okunoonya abanoonyi manya nti olina ekizibu awaka. N'akubuuza olina right kiggwe embuuza omwana gwe nazadde jjojuzi ekyo kimbuuzanga anti omuzadde n'obwongo. Olaba omuntu takubuuza nsonga yonna ojja kukyewuunya. Nze ninayo omuzzukulu kati ali 3 years naye nabadde nyambadde olugendo zanga lukkako wansi naga nti luno lwekulula nnyo luno lukutawaanya kweganga alaba lusse luwanvu nnyo luga nti oyo alina amagezi atunuulidde n'olugoye lwange luyiseewo we luteekwa okukola ki okukoma naye noolaba munno nga buli kyatunuulira tajjaamu kintu manya olina obuzibu. Omuntu n'atunula waka nga tewali kintu kyonna kyayinza kukomentingako omanya nti waliwo obuzibu. Kaakati njagala okubawaayo obuntu Katonda tuwaayo obuntu obwo. Bano abaana abaleetera maama waabwe abaloopa ewuwo mwakirawa. Yabeetondera. Yabeetondera naye yali akikola mu butamanya. Yagamba teyamanya nti abakosa. Ye yali agira busungu bwe buli kiseera ne bamugamba tukooye tubulireyo kye yakola ekirungi. Naye baatereera abaana ne batereera mu ssomero era naye n'akivaako era namugamba va ku taata waabaligo abamulaga. N'olwekyo toddamu ddaawo kumuteeka ku ngoozi. N'olwekyo naleka bakkaanyiza ng'abaana basoma bulungi. Anti kale bwe twogera ku magezi wali bwe tuwumuliddemu ekitundu ekisembyeyo twogera ku magezi kasita olaba nga abantu tebakutegeera ogeza gw'obalaga obakakasa nze kino wano oba olinawe wasuula siteepu kasita weerangirira temanyi nze nnyini wano simala temuntegeera nze mukyala wawa ate mumanyi nze taata wamu ebyo manya nti olina ekizibu ekikubanga tebakutegeera oba olina okwekebera wekka. Ekigambo kya self awareness kikulu nnyo kyagala nnyo omuntu n'oddako mu ndabirwamu yo ey'omutima n'otandika okwekeberako noga naye kino ne bwe kubanga oba waliwo ennyumba awaka noga naye nze gwe bayombesa buli kiseera kiki weetunuleko mu ndabirwamu oba oli mwana oba oli muntu mukulu oba waliwo ekiseera eky'okwekeberako noga naye nze lwaki kino bwe kiti bikulako ku fayiro yo naye abasinga tetufaayo n'ogenda bugenzi mu maaso
Olwekyo ekigambo ky'okwekebera n'okwemanya ate weemanye gwe eyeeteteggula awo ovaawo nkya tojja kuvaawo nkya gwe yeeteteggula bano abaana si gwe bazaala gwe yeemazeemu bali banaalabira kwani abazze bano banaakuwa batya ekitiibwa nga gwe bayitamu obwereere omukyala n'osiba ttawulo omanya awaka waliwa naate n'obayitamu n'ogenda mu ffumbiro mu katawulo akampi n'okomawo batandika kusoma busomi omuntu vaayo ng'ekitiibwa ky'okyambadde. Waliwo mu ngero 6 oba 16 wagambira nti omukazi ow'amagezi aguguba n'ekitiibwa kye aguguba gamba oba 6 waliwo akatondo mu ngero naye ng'agamba nti omukazi ow'ekitiibwa olina okuguguba omukazi ow'embala aguguba n'ekitiibwa kye. Tokkiriza abantu bano bazze kukuggyako kitiibwa kyo kinyweze oba biri bitya oba biri bitya nyweza ekitiibwa kyo abantu bajja kwongera okukuwa ekitiibwa. Gwali in control of ekitiibwa omuntu gwe nnyini kitiibwa kikyo era okikolerera naye bw'okita bangi bajja kikusenako osigale nga tolina kitiibwa. Taata sigala n'ekitiibwa kyo ng'oli taata naye buli lwe wejjako ekitiibwa osigala ng'oli mwereere tolina kitiibwa. Ate okuddamu okukizimba si kyangu kuzimba kitiibwa nga kimaze okuyiika. Wagenze mu sitenseni oli bwereere kijja kutwala ebbanga ddene nnyo abantu okwongera okukwambaza ofune ekitiibwa kyo. Nye bw'oyambala ne zigwa eri ne zikweya baba balina ekifaananyi kiri kakati ebyo kizze ne mu famire ezimu n'abaami okukwanakwana abakozi ekitiibwa okyeyambudde ate akyeyambula naye akyambula nnyo nze nanyinimu omukyala ye yennyini akyemazeemu ye yennyini yasooka okweyambula kubanga ekitiibwa kye aba akigabye. Nze bannengeza kuba kulengeza naye ate ekitiibwa kyange nsigala nakyo naye ate gwe yeewaddeyo eri gwe weeyambudde ekitiibwa kubanga ate bakusomye okusinga woolowooleza. Ayogera kyono kwegamba batandika okulanga nebyoyogera sinonsense. Tokyaddamu kuboggola abantu ne bavaawo kubanga ekitiibwa wakyemazeemu. Lwekyo enkolagana eyo naye ey'okukuuma ekitiibwa mu ggwe kikulu nnyo 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 nnyo. Kuuma ekitiibwa kyo osigale ng'oli wa kitiibwa era bakikuwe. Okay, kandabe message endala. Okay. Maama yafumbirwa omutabuliiki ne bazaala abaana 3 n'enzija okubeera nabo naye nga omusajja bw'aleeta omugaati oba rice kale ebintu ebirungi byonna ng'agamba maama bino by'abaana bange mmwe muli bakulu ne muwalawo mulye muwogo n'akawunga. Naye omusajja oyo yantama naye because she was my mother she would give me everything secretly. Kaakati nsuubira abantu bano era kyava ku ntandikwa otegedde nnina omwana wange okuggyako waliwo ensobi abantu abamu ne bakweka ensonga ate ne gyeviirayo wakati mu kkubo. Nze nkugambirawo nti nina omwana wange wa myaka 6 naye ate mwana akyali wange kubanga gye namuzaala tetukyalina nkolagana omwana nze ngenda kumwererera ne tuba nga tulera omwana ono ffenna. Naye bw'oŋŋamba era n'ono ate taata takirina mugondi nyinza nti okuwa abato omukulu ne mmuleka ate nga togenda kubeerawo mpozi nga gwogenda otandika okufumba caayi n'ogabe. Mulimu ebimu nga kyoyogera toli realistic. Nze kennyini oli yagenda okufumba era we mugambira nti ekkopo lye eryamata lireke mu ffumbiro ffe tuleetera eno kwegamba mulimu kyokola nga tekirina makulu tekirina. Ndowooza abala agamba nguleese omugaati gwa ennaku 5 mukama abaveemu gugweku nnaku 2 oba 3 kitegeeza mwalidde mulina okulinda ennaku 5 neziggwako nendyotaneta omulala. Kakati naate oyo abatabizaamu n'ababo kubanga nyinza n'omutuuza awo bano ne mbawo emigaati gyabwe emiramba buli omu gugwe nga wooli ng'agundi munno omusunireko naawe munno omusunireko oli n'alya kalamba bano ne balya butundu. Naye nkizanye tolina bwonyiiza kuŋŋaana kuliisa mwana wange
gwenzaala tewandindeese in the first place ebyo wandindeese n'ofunayo omuwala atalina kuba gye bali abatalina baana tebikola yenkolagana nfubu manye nti gwe waleeta kyenakugambye luli manya kwosigudde oli omuleese n'omwana we kisitule nga bwe kiri kituulemu kitambule kubanga mwana we tojja kumuggyako naawe afuuse wuwo naye abamu tebakikiriza abamu kyebava bameesinga nga bibakola tebiriiyo ye ono omukyalo omusuubira agenda kukwagala atya toyagala omulagidde omusagala mwana wo kati bwoba naye omwana gwotayagala yava munda yeemu neki oba nze gwe toyagala anti tonjagala kitegeeza tonjagala ne ku kintu omugaati obugaati eyo yenkolagana enfu kubanga omuntu ekigenda okuggwawo kozi omugaati kati gwalinya gwa 5 ne bwe guba gwa 5 okay I would like to ask Madam Catherine, my friend, her dad separated with her mom for 3 years, 3 years back, reaching to the extent of taking dad in court. One of the daughters decided to take the responsibility of dad, but now she finds it, she finds it hard because businesses are not moving well. Still, they no longer talk to their dad anymore, waiting for the advice. Obitegedde? Mama ne taata bayawula. Omwana kati yatwala obuvunaanyizibwa bwa taata ndoozi yalabirira ewaka. Ne kati bizinesi zitambula bulungi. Omwana kubanga taata ne maama bayawukana. Ate gwe n'ojja okyawa ennyo taata. Ndooza kyagezaako okugjayo. Kakati njagala okutegeeza abakyala bamaama oba mukyawaganye mutya oba mwekoze mutya ekigambo kya taata n'omwana we eyo tekigenda kutaggulukuka mukireke bo batambuze enkolagana yaabwe n'oluganda lwabwe mu ngeri yonna esoboka naye kasita olukutula mmwe ebyammwe oba bibatutte mu kkooti mmwe ng'abakulu biyinza okubatwala naye mmanye mulina be munyigiriza naye ate twandibadde twagala nnyo ebintu obutatuuka mu kkooti ne mukkiriziganya mutuuleko ku mmeeza kyeŋŋambye nti teekawo ku ndabirwamu ogambe kyo kyennyo ekyo ekituusizza kino okuba bwe kiti kugamba bw'otofumiitiriza nnyo oluusi ojja kwesanga ng'erabye ebyo kakati taata waabali ali mu kkooti si kibi okutwala ensonga yonna egaanyi mu kkooti naye kkooti waliwo kkooti ez'amaka nga musobola okutuula ne mukkaanya nga temunnagenda mu kkooti ya gavumenti ebagamba nti mu kkooti ya gavumenti ebiseera ebisinga eno ey'amaka ebeegaanyi ebeegaanyi kaakati awo obuzibu ennaku zino olowooza ebintu ne bikutabula abaana bajja kuyisa taata waabwe oba nnyaabwe okusinziira ku ono omulala bwamuyisa bw'oba omuweebuula balina engeri gye bajja omulaba bw'oba omuwa ekitiibwa ne bw'aba banyiizizza respect eyo mu kumukyawa kwabwe ejja kubeerawo era nze njagala nnyo omuntu oba munyiize oba mukolesi omuntu asigaze ekitiibwa kye mu maka ge taata asigale nga taata maama asigale nga ki maama oba munyiize mutya baneetubikkeko abaana basigaze ekitiibwa ky'omukadde oyo kubanga tibagenda kufuna mulala tajja kubaawo n'olwekyo nze nsuubira nti oba taata oba maama abaana mubaleke bakolagane bulungi ne bakadde baabwe n'ekyo bambi tukusaasira oli mukulumwa kubeera tebijja kutambula oba bya taata ebibye tannaba kutandika kubikola ate talina right ebitambuza mu butuufu kubanga taata waali si mufu tebanamugamba nti obisikidde owulidde kati ebimu ali mu kutambuza byatasobola kubanga right byatambuza byo ebyali bya taata we simanyi bizinesi ye yatwala zize ye bibyo byali akola byayambako okuyimiriza sinisure anyway talambuludde bulungi thanks for the show nze nafumbirwa in November. After 3 months, my husband brought for me 3 kids. Mbuba mukwano gwe, yet I also have my baby, who is just 3 months. He puts me on pressure, mbanaze, abaana balidde, ampulira nfa, n'ekirala yali made wanted ku mukolo gwange
eyali maid wanted ku mukolo gwange alemeddeko awaka. Am I getting it right? Yes. Alemeddeko awaka eyali maid ku mukolo gwange. Eyali emperekeze ku mbaga ye. Alemeddewo awaka. Newe mugamba omwami aŋŋamba asigale nkoze ntya omwejjako. Then Nazara wanted okukuta nnyo ne mutabani. I keep on wondering what's happening. Sibitegeera. Then lastly, buli omwami wanted bwalwawo. Okay, buli omwami wange walwawo okudda. Nfuna feeling nti ayinza okuba ali mu bwenzi. Njagala nkyejjemu naye kigaanye. What should I do? Bambi. Ekyokusooka twagala okumusaasira embeera eyabaawo nga baakafumbirwa ate ne baleeta abaana. Naye abaana abo balina a big question mark. Bamukwano gwe. Si bamukwano gwe. Baana be. Katuwa kitamugambe. Bamugambe kubanga abo baana be. Abo baana be. Kati kyana akikweka paka. Ne banaatuuka okay, God forbid bawummudde bafudde. Kati ng'abaziika wano baana ba mukwano gwe. Ebyo babizannya nnyo naye era ku nkomerera amazima gakola ki? Gavaayo. Naye kaakati nze kye musaba atwale nti baana babba. Ye. Omuwala amanye nti baana babba kati balina abaana baabwe bana. Owuwe na bali abasatu be bakola ki? Ye lwaki abantu tebabalamba bannaabwe amagezi? Bw'otuukidde okwefiiriza n'onkolera n'emikolo n'ondeeta ewakaawo ekintu ekitono bwe kityo nti abaana bange si nze nakusookako. Okitegeera? Obadde n'egyobeera nga nnya gyembe. Lwaki tongamba nti mukwano ninayo abaana bange basatu. Naye kati onfudde omulalu ondeetedde abaana. Kati after 10 years ng'ojja ngamba wamma abo abaana bange nkusiime, nkwebaze, nkutendereze, nkole nti. Abakyala bakifiiramu nnyo era mwe balwalira okutegeera ekintu ky'otaasuubira. Bakifiiramu nnyo, kibalwazizza nnyo. Era abakyala abasinga abalwadde mu mafamire, abaami bakoze kinene nnyo okubalwaza. Naye ono mukadde omwana waffe muwala wange oyo akkirize nti abo abaana babba atandikira awo. Kati ate maid tumuyita tuti? Oyo maid naye mukyala si maid. Oyo mukyala kyenjagala okukakasa kati alemerawo mu ssaaki. Ate abawala tubagamba bw'obanga onoonya abo nze neewuunya n'okwewuunya baleeta bamaidi bonna nga bakulu bali eri. Nze saagala maid ku mbaga yange. Sitegeera ne balyoka kubanga bajja kwambala ne babeerako abantu 12 abamu balina bye bakubisa mu butonde. Kakati ono ate jjukira prosesi y'okunoonya ebyabagole ebyobugole. Tulina metron eyasooka okuzaala mu mugole. Omwami gwe baali bagenda gwe yali metron yazaala mu bba wa munne. Naye mu process ey'okunoonya ebintu by'okukola ki? Kwegamba nga nze omumetro nanyambako tuli ku shootinga. Anti kakati ng'eri ng'ali lubuto lwa mwami oba nga yazaala dda. Yalufunira mugundi awo kati bagenda okugamba nti azaala ye yasooka okuzaalira omwami omwana. Naye okimanyi nti abaami abamu tebakyaswala baswaza buswaza. Ekyo nga bw'okyogedde tekyali aswala okuggyako okuswaza. Kakati gwe n'olyoka otuula mu buswavu n'okita. Kuba kati weewuunya nyiigire metro nyiigire mwami. Bombi bali equally blamed. Kyebanga nti mwe abagole abawala abato abaagala oluseregende lw'emperekeze zaaki. Kati ono yali mperekeze? Bagambye yali maid ku mukolo gwe. Togenda gwekolera bwomu. Yali maid ku mukolo gwe. Ono yali maid? Yes. Naye kati banne bonna bagenze yasigala okuki. Kubanga yani tugambye mwanyina mulamu wange yali maid. Tetumulidde mu balamu. Oyo kyaliko oyo katemba w'amaanyi. Then ate Nazaala akukuta ne mutabani we. Kakati ojja kwesanga nga Nazaala akukuta banaateekawo omukyalo ono. Bamutongoze. Omukyalo ono bamutongoze. Tuzimba enkolagana. Kati ono omukyala atandikirawa. She's being beaten right, left, center. Buli muntu yenna amulyamu olukwe. Buli muntu amwetoolodde amulyamu olukwe. Kakati eyo embeera ebigaanya okukyuka ate alina okubyekyusizaamu abeere hasewo. Kati awo akola ati? Alina buli kimu akirabe bulabi. Akiraba bintu abijjeko amaaso atunuulire ye kyali.
kubanga ebintu ebimu bw'otunuulira abalala obulamu bwo n'obunyigiriza gy'ogiramu endwadde gy'otandika okukandukira ng'ate n'omwami atandika oga nti ng'ate ono akaze bubi. Kati buno omukazi wattu akomekereza agamba buli omwami wange lwalwayo ndowooza ali mu bwenzi. She's only 3 months into the marriage because yafumbirwa November 4 months alina baby. Kati agenda gumikiza simanya ayinza okuba yafumbirwa mukulu nga nze myaka 5 mu 3. Ne waba muwala muto 24 agenda kubeeramu eyo embeera paka. Kubanga yagenda musimanyi bufumbo ki bwe yayingiramu. Kubanga bw'oyingira n'ogaa nti mu bulungi mu bubi mu bwavu mu bugagga you didn't list bubi. Simwe mu bitulayiza. Yes, naye anti obubi wabuliko listi nti wabusoma olyoka obugaye nti bwe buno. Kaakati obwenzi buyingiddewo ekimu ku bibi bye walayira. Mu bulungi ne mu bubi nja kubaawo. Kati obubi bw'obwenzi buyingiddewo. Agannyabo sijja kuguma. Tugende natuwummulemu. Tugenda kuvulamu ogusembayo tukobewo n'ekitundu kyaffe ekisembayo. Please send in. Olaba ne bw'oba tonyumizza teri mukwano gwo nga si mufumbo atayagala bufumbo bwo. Ngaawo tumenye nnyo. Ye teri mukwano gwo nga si mufumbo atayagala bufumbo. Ne bweba just relationship ye tannaba kutongozebwa kufuuka bufumbo. Ayagala ye yaba abeerawo. Era ate n'afuuka kubanga abali wakati banange mmanyi emikwano wegikoma. Naddala opposite sex oba same sex tosobola gamba nti olina mukwano gwo nnyonnyo kutuuka mu bufumbo nga musajja naaba nga akyayitawo nga mukwano gwo omuyitirivu. Manya waliwo obuzibu awo. Ne bw'aba muwala bw'aba nga akyayitawo mu mukwano gwo tateekwa kutuuka mu ofiisi yo y'ekisenge. Ebyo ebizibu tulina bingi nnyo ate n'obasanga tubeereyo mu kansoni naga nti saagala na kumanya gw'ombuulirako simutegeera. Yanzirako yanzaala abuuza n'ebibuuzo ebyo ate olaba abantu addira bawa nnyina n'amutwala naye ate ggwe ebintu mubiyingiremu nga mumanyi nti ekintu kyonna kiyinza okugwawo. Era manya omuntu oyo wateeka okukola ki? Oluusi aba muganda wo kennyini ne bw'ataba mikwano gyo. Muganda wo mikwano gye gyo gyonna ekigambo ekikwata ku bufumbo buli muntu aba akyetaaga. Naye gwe n'olowooza nti babitunuulirira awo ng'ebibyo. Kati omulala anoonya ka chansi nfunirawo omuwaatwa wano we neenyigira. Oluusi ne mwenyiza bwenyiza genda omugambe gundi ako k'omutumye ogenda eri ayogere ogwo muwadde mukisa ogw'okwongera okunyweza enkolagana yaabwe. Ebadde mu distance ogenda obongera okubasembeza. Buli lwe mweyongera okusemberegana buli muntu agenda ayiga munne ebintu ebirala. N'olwekyo mikwano gyange nammwe ab'emikwano abayingirira ate mikwano gyammwe manya nti obwo obutemu. Omuntu aba akuleetedde obutemu naye waliwo kyotojja kukyusa. Bwe kiba tekikyuke kitereeremu nga bwe kiri weekyusize mu kyo olw'obulamu bwo kubanga bino byonna ebitubuguutanya bino byansi temuli. Ate ekisembayo teri atasasulira kyakoze. Kituufu. Ate tajja kisasulira nti nze nekkuba essasi. Nakwesonyiwa dda. Naye waliyo omuntu oyo yatuula eyo yatwekweka. Butereevu. Teri oba okikoze bulungi nnyo ogenda kusasulwa mu bulungi bwakyo. Oba okikoze bubi nnyo ogenda kusasulwa mu bubi bwakyo ate oluusi kisinge nawo. Kati tugenda kukyawa mikwano gyaffe gyonna emikyala. Tojja kugikyawa kubanga kuteekawo kasengejja. Kozesa amagezi gati watugambye omanyi wookoma. Omuteekewa munno manya waakoma. Bw'oba weeteteggula manya obuulira ani. Kati oli mufumbo gw'obuulira si mufumbo ate omubuulira eby'ekifumbo oba olina ky'oganyulwa. N'olwekyo bwe tunaateekawo akasengejja bulamu tujja kubutambuza. My point is a family not founded on fearing and putting God first will suffer the consequences. When the man and wife fear God, they will know how to treat one another with respect and love. Prayer is the first answer to raising a good family because the devil hates unity, so we have to fight spiritually as much as possible. Atuwadde magezi bulungi g'amazima ekyo kikyandibadde ideal naye reality abantu abasinga tebafaayo. Family ezisinga ate tojja kuddira gamba nti gwe
osabe ng'ono munno tomugambyeko ssole alina ekimunyiga gwe n'ogenda mu ssaala. Tukozeera amagezi kiddayo mwetondere ogamere amugonza omutima akusonyiwa. Ekigambo okusonyiwa bye bimu ku ddagala ery'enkolagana awaka. Bannange tuyige okukola ki? Okusonyiwa, kubanga bwe tutaasonyiwe ebintu bijja tuyitirirako. Ekirala okwogera thank you kantu kakulu nnyo. Buli muntu kyonna kyabakoledde abantu bonna abo boolina awaka tuyige okubakola ki? Okubeebaza. Ne bw'aba mwana yes mugambe weebale nnyo. Naye gweovudde wano kati siriyo noddeeko otandika mu kuyombera kakati bino mwabitadde wano naye sooka obeebazeeko kubanga ne bwewandibadde osibawo oti ekisumuzo n'otambula nakyo tewaleseewo muntu naye okubeerawo kwabwe kulina kye kuyambye. Tandikira obeebaze. Ekirala kiyingirewo oluvannyuma. Tuyige okusonyiwa, tuyige okwebaza, tuyige kufunayo ku budde twetwaleko nga famire ne bwe tutaba bweru naye oyinza okuba nga waliwo kookoze nga kabagattanga famire mwenna wamu nebeera faani ne mufunayo akadde akatali ka bunkenke naye buli kiseera bwe tubeera ku bunkenke ebigambo tebitambula bulungi. Okay. We compromise a lot at the beginning of relationships and forget to set boundaries. Yensonga lwaki abaami bakola ebintu eby'okujooga. Sometimes tulina okambuwala mukko okwewala ejjoogo kuba kati bridemaid asigala atya for moreover 4 months after the wedding. Let it be a lesson to women. Don't compromise on your principles. Set your boundaries and don't settle for less. Aleso oluzungu. Ekyo kyenagambye. Batugamba tujje oluzungu obufu. Ekyo nagambye nti ky'onookola kitandikirewo. Ky'otookole kyogererewo. Kati oyo yaleeta obuzibu omuntu amala atya emyezi egyo ng'ali waka eyali emperekeze ku gundi yawe. Mwaba tugamba be nice. Kati banga alowoozaamu kati ono ntandike ntya okyogera. Ono yali emperekeze obuwerekeze kati ngamba mwami nti ono akyakola ki wano oba ngamba ono maidi yennyini mukulu buvunaanyizibwa bwo nga bwakoma ku night of the wedding. Kaakati oyo ye yavaawo ko si kwe kuŋŋaanya abakuwerekera bw'otomanya era bakuwerekera naki. Kubanga singa yali avudde ku ludda lwe amanyi gy'ava butereevu bandibadde batuula mu nsonga n'addayo ewaabwe ku mpaka kubanga wano wafuuse yawange ate talinaawo sse lyonna omukolo gwawedde. Naye ebyo ebyokugamba ate kaŋŋonde ate oba yasookaga nti amukolerako nga mu bugole engeri gye yalina ne bebi alowooza nti amuyambako ajja muyamba afune obuzibu. N'olwekyo omukyala kyayogedde kituufu nti ebintu ebimu twekkiriranya tubyogereko ensonga gireeta olabe gyeraga oba emukambuwaza naye ng'ogyogedde. Naye bagamba nti tewali ne bwe naakola kino tajja kufaayo. Aye naye bwakutwalirawo mbw'oli kimpe nkyekubiri kijja kuba kizibu nnyo ggwe okwejjayo much later. Naye waliwo tulabye. Okay, my stepmom abuses our dad in front of us, yet she uses big words which make our dad not to be at peace, and it also hates us too. I wish she was watching the show. Ekigambo ky'abakyala bano abayingira oluvannyuma ne basangamu abaana ne bataata baabwe. Ensonga eyo ngumu. Olina okuba ng'omaliridde okujja okweŋŋanga ekyo. Ate n'abayingira Mukama abasaasire kubanga abaana bano balagewa. Waabwe. Awo weewaabwe. Oba okooye genda. Naye ate oddira taata waabwe omubasensulira mu kye twagambye kiri taata omaze omusensula bw'ati. Kati ye omwana agenda kukola ati awulira bubi okumuvumira taata we mu maaso. Era waliwo olumu nagamba nti ani ayinza okukuba maama we. Naga nti ze sobola yinza amukubye mukola ki. Nga naye gwe lwaki okuba maama wa munno? Oyo naawe gw'okuba mu maaso g'abaana bali oyo maama waabwe. N'oli taata waabwe. Gwoze ozze okufumba ate oddidde taata omufudde ekirala obasuuliranga ekipapula ku mulyango eyo enkolagana nfu. Ate abamu babikolanga n'okuzaala tazaddewo naye ng'alinaku ne bannaffe ate abaleeta abagenda okutuddira mu bigere ng'ovudde mu nsi ebyo nabyo byonna bizibu byereere.
ne Mukama atutaase. Tujja kuba bulungi. Ffe we tunaafuna amagezi gali goyegedde. Nze ewange enkolagana mpulira nga sikyagirina n'omwami wange. Reason yatwala abaana bange babiri abakulu, the boy and the only girl I have. I have for okay. Ndoza nabitegeereyo. In taking them, yaŋŋamba abatutte ku site ngenda okuwulira nga babatutte ewa co-wife. Then after 2 months of them being there, they took my girl to a boarding section without my husband telling me. Kati abantu balina nabo nkolagana. Eyo nkolagana nfu. Simanyi bw'ojja mwana wange n'omutwale wa mujja wange. Babamu babikola n'amutwala oba ne bakyala bakwatagane n'abaana bakwatagane oba n'abatwala okukyala tukikkaanyeeko. Naye ate n'ojjawo abaana ba muno n'obatwala ebimu ebyo kyova olaba nti ate biggwera mu kkooti kubanga biba bisusse obwaki oba omulamuzi nga famire kooti ebirimeseddwa ku poliisi kuba nina obuvunaanyizibwa akavuyo ku kyalo ono poliisi eze kukima abaana booli abamu baggwera mu ssabo. Kati kamulogo oli ayagala abaana bae musuula eddalu kitaawe ategeere mbu abaana bange tebagwanidde kubeera n'oli omuntu atabusa omutwe. Naye mu byonna omwana anyuma nnyo ng'ali ne kitaawe ne nnyina singa abantu bamanya omuntu okula obulungi bwaba bwe bali wandibadde ne taatawo ne maamawo nga weebali ne mubeera bumu. Naye embeera egaanye ate eno tennagaana gyendi. Lwaki obuvunaanyizibwa bwange obutwala nga nze ali ku kkubo ndeka tuli bantu bakulu. Let's talk. Cause abaana bangi abakulidde ku ba step parents si kipya nti omwana agenza abaddeko eri n'abooli baleeteko ewoono obudde eno okitegeera obalancing. Toŋŋambye myezi 2 abaana tobazza naaka kubanga gamuli baamu nekikubuza enjogera nze nkwatira ku baana bange tujja kulwana. Anyway, I grew up in an extended family with my lovely jajja, aunties, uncles, cousins. Naye I learned that it's very hard to have enkolagana in that kind of setting. It's jajja bambi who tries so hard to bring us together. Muvamu okunenengana kyetwagambye wali era bantu ki abakolagana n'emyaka kakati olw'okuba jjajja yalimu mu myaka gye nga byamaze okulaba abirabye ayagala abantu bano ate yagatta n'abantu bano kati katugeze bano bavudde wasenga gundi bano bakojja taata gundi bano bataata mukulu na taata seeka abo bwe bati. Kati jjukira waliwo n'abazadde baffe nga babeera balina empalana mu famiri zaabwe nti ero gye twava abaana ba taata oli sibaagala taata ono yakola jjajja gundi nga byava dda mu bajjajja. So bayomba emboozi ezo bazinyumya nga abaana bawulira omwana n'afuna hatred eyo ku bantu baatasinkananga nako. So bwe beesinkana ewa jjajja that thing is bound to come up somehow. Era ebyo bivaayo naye kwegamba olabanga waliwo obuzibu okuba nti kakati ogwo omusaayi si bantu abazze obuzi kuba walimu abantu abajja obuzi mu famire ng'ate si ba musaayi nnyo naye ate waliwo mu famire nga musaayi gwennyini tolina nagyogulaza olwetolaba oti ojja kumusanga wali ojja kumusanga wali ojja kumusanga wali. Ekyo nno nakyo kizibu nakyo kiri awo naye ekikulu tufube okulaba nga Mukama atuluŋŋamya mu nkolagana gye tuli mu maka ate nga tulina ogikolerera tejja kugwa kubanga gw'ojja kuba nti oli mu ssaala nnyo n'osaba nnyo 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 enkolagana ejje naye nga tolina kyotadde mu practice n'akatono tekijja kwekola. Kituufu. Tekijja kwekola. Kwano mwebale kuweereza amannya nze Namutebe Sarah ndindejje nafumbirwa omusajja tetwawukananga muzaddemu omwana omu omulenzi ng'ali mu top class naye nagaana okuddamu muweerera ne ntandika okukola nga ndi wa mama wange naye baayawukana naye nga ndi wa mama wange naye olunaku lumu naŋŋamba omwana gendako ku dduuka wakolera amubuuze naŋŋamba omwana agendeko ku dduuka wakolera amubuuzeeko kubanga wali kumpi ne we tubeera naye omwana yakomawo ng'akaaba naŋŋamba nti taata musabye 5 n'ambuuza nti talina kitaawe
era okuva olwo omwana teyaddamu kuddayo. Nafuna omusajja omulala n'atandika okuweerera omwana wange era ali mu P5 buli kimu akituwa ate sinnamuzaalira mwana naye omwana ne we mugamba nkutwaleko ewa ddadiwo aŋŋamba nze namukyawa njagala kubeera wano n'ono ddadi. Olire embaga kakati neebyo ebimu byakwekeberamu omwami yakijjawa kuga nti genda ewa kitaawo kitaawa eno gwe taata wange yensonga lwaki wantomeza kati taata kirowooza omanyi obujja bw'abaami kati ayinza kuba yawulira mbona alinayo omukyala omwami amuperereza naye ate n'abaami nabo ekyo kino kibave mu bwongo omuntu bw'obanga omutadde mute relationship y'omwana esigalewo naye nga si kumubeera kulyanda omulemese kubanga olina engeri gy'omulemesa omwana ono asigadde buvunaanyizibwabwo naye omubonereze mboloza bonna agaana okumuwa maama we agenda kunyiga oba maama we ajja kuddamu ebyanzijayo byaliwo tebinaggwawo. So waliwo ono I grew up with my father and a stepmother naye taata wange yalaganga nnyo nti abaana bano be yazaala mu my stepmom are his priorities. Kale nakula sirina love ya ddadi nekinnuma. Yatambulanga nabo n'abateresanga ssente naye nze nga tandaga love yonna. Kati lumu nenwana ne my step brother taata lwe yawulira yankuba ekikonde kimu. Kale taata nantamira ddala era ne lwe yafa kyannuma naye. I can imagine the reaction of the kyannuma naye. Anyway, love ya taata sigirabangako. Tagiraba. Kakati n'obwo bwe buzibu. Abaana abasinga love y'abataata waabwe teriiwo. Era kyova olabanga abaana abawala bw'akulamu katono nnyo bw'ati basikirizibwa nnyo opposite sex n'emutwala mu bwangu, omulenzi amutwala mu bwangu kubanga omwana omuwala ono yasubwa ekitonde ekisajja mu kukola ki mu kukula. Kati anoonya acceptance. Anoonya ani amukkiriza ani era omuwala okumugwako bw'ati mu kifuba nga tafunangako muntu yenna yali amukutteko bw'ati opposite sex awulirira ddala nga ensi gy'alimu ndala. Abamu bambi bibatwala ne gye batandigenze kubanga yalowooza nti oyo yasinzeeko ate ku eno gye mbadde ebadde teri taata. Kale n'olwekyo tusaba taata baffe bambi omukwano abaana bagwetaaga. Abaana beetaaga omukwano ate naddala abaana abawala baagala nnyo omukwano gwa taata. Exactly. Omukwano gwa taata bagwagala nnyo. Omwana nojjukira maama we taliiwo. Taliiwo. Ali ku maama muto. Badde osinga n'okulaga omukwano guno. Yes, mu magezi of course nga tokiraga ne bali kunyiiga. Kubanga gwe gwasigamyeko gwe yeekutteko bw'ati gwe yamuleeta ewaka wano. Naye bw'omusosola ajulira maama we gwatamanyi nakuba gyali oyinza kuba wamugjayo muto enkolagana teriiwo oba oliawo n'eŋŋanda za maama we teziriiwo oba zaafa yafa maama. Naye nze kyemmanyi bamaama kyembagamba buli kyokola kigenda kusasulwa. Bano bootiitiibya ate bagenda kukiba kubanga oyinza okutegeka nga tekigenda kugwa ku ggwe. Abaana bagenda kukibeeramu muno. Tulina ebitabo mu Danieri waliwo si Danieri ebitabo mu Bayibuli nga biraba abantu abaakola ebintu balala nnyo naye ng'ababisasulira balala. N'olwekyo manya nti ono gwolera naye ate lumu alifuna ekizibu ng'ate gwe kyotuusa ku muntu omulala. Omuntu bw'ototeeka bintu ebyo ku sowaani bamutiitiibya mwana muwala kitonde kikazi naye ate aligwa awantu ate naye ne bamukola by'okoze eki by'okola oba yalizaala abaana ababe ne babakola gwe exactly ky'obadde okola ne bakikola abaana bo. N'olwekyo setingi yaffe wano ebeere nga n'abaana tubakolerera kye bali bayera mu maaso. Wow. Waliwo maama atufuukidde ekizibu wali. Good morning. Faridans, I got married in December, but you can't imagine mother-in-law is still at my place until now. Kati munange, I feel we need privacy. Na yet again, so I'm confused.
bannange bamaama tubagambeko. Ani ali kulabirira amaka g'amaama? Simanyi kubanga era waliyo n'abalala oli bwe bamuleeta mu nju ng'ezimbwa bamusuzeeko awo n'agiremeramu. Yagifuula yiye. Era byavaamu bali ne baawukana kuba ennyumba baali bagitaddemu ensimbi bombi. Naye kati ono maama alemeddemu ate omulenzi ate okugamba ku maama. Bannange bamaama muve mu maka g'abaana. Tukimanyi era tukikkiriza mu bazaala. Baveemu mu maka g'abaana. Bingi abantu bajja kubanga babatuusa ne ku bye mutandira bye. Abaana mubalekere eddembe balengere. Nze njagala nnyo abaana mbalengere obajjeko engalo. Balengere bajja okukyalira. Basabire bawe ssaala bawe omukisa. Naye olemeddemu bwe bagula yalese eki yalidde kiki omwana ng'alidde atya kati omwana we yakuva mu mikono gwe maama mulekere oli amukola ki amusobola kubanga gwe era we yakuviira mu mikono oba tukyamusobola. Bamaama bave mu maka g'abaana. Mujje nga muli balwadde tubajjanjabe. N'obulwadde tusobola okujjanjabirwayo eri bajjanjabirweyo okujjako ekitasoboka. Amalwaliro gye gali, abasawo abavisitinga amaka gye bali, bwe muba mwesobola muddira ddala eddwaliro kumpi ne mulissa wali waka, maama n'ajjanjabirwawo. Naye abakadde si maama yekka, bamaama bataata bave mu maka g'abaana. Mumaze obulamu obwammwe ate n'obwabannammwe mubatuulira. Mutambuze obwammwe oba bukaddiidde mubeereeyo na bano batambuze obwabwe. Akadde kagenda katugwako nga mwali nze abanneewuunyisa gye mikwano nga mwali mwenna nga gaaya akukwana n'okkiriza mu mpolampola wabula nekimala nekikwatayo n'akuwasa naawe n'okkakkana ofumbe. Wabula jjukira nga tonnakkiriza gaayi nga tonnakkiriza gaayi obeera onyumiza mikwano gwo buli kimu ekikwata ku gaayi ono. Kati w'ofumbirwa mukwano gwo ayagala asigale nga okyamubuulira buli kimu ekiva mu makaago ekintu ekizibu because kati obeera oyagala omwami n'okuteekawo omukwano gwo wakoma. Ekivaamu mukwano gwo kuwalana mpola mpola n'atandika kusalako bigambo. Ekisookera ddala obukulu abawala oba bakukwana oba bakola ki tonyumiza munno bikwata kwakukwatako. Wadde n'omugambako nti Jemusi yatandise okumperereza n'obugambo ebyo bwaki bwabadde bubwo ate ekikubutwaliza Farida kiki ekikubuuliza Hadija ki bwe yakosezza mugamba nti there is a guy atandise okundaba mu ngeri jjukira ye nga tanoonya gaayi. Ebintu biveeko mu byesigalize right from the beginning. Oba bamutumye gwe mujje namu gwe baatumye aveemu ebbaasa tesoma bbaluwa aviiremu ddala mwe mutambuze ebyammwe. Naye bwe kiseera okuba nti ozaayo aligonirangamba omwo mwennyini mwe balukira relationship oluusi mufunye okusoowagana ate omutumye emikwano mugijje mu mukwano ogugenda okuvaamu omukwano ogw'abantu ababeera awamu. Musigaze ebirala naye ekyo kiveemu. Kiveemu kubanga bingi nnyo ebivudde mu nsonga eyo. Lwaki onyumya wadde oli mufumbo? Tonyumya nsonga zo zigenda wala okujjako ng'olaba kati twagala bakansala abaani. In fact twagala bakansalas. Oba bw'otoyogera ate kikuluma kibeera mu ggwe ne kikutuulira. Naye ate bw'okibuulira omukyamu ate oba osudde owanze butwa ku bantu si kirungi. Tugenda naye kansome kano just akasembayo. Bwe nafumbirwa nasangawo omuwala wa mulamu wange ng'ali ku university naye buli nsobi gye nakolanga omusajja ng'amugamba. Omuwala n'atandika okumusaamu amaaso after some years she got married nemuwona. Bwe yagenda wajjawo abavubuka bana naye nkooyo okufumbira abantu b'omusajja kubanga kati emyaka 8 bakuze naye tebavaawo. Bananga abantu badde waabwe buli muntu buli mbuzi abantu badde waabwe muleke kumalako bannammwe mirembe. Ate bw'obanga owulira ngo jangu ojje mu kiriwo nze bw'ojja ngo ojja mu kyendi
ne kakati n'omwami ono kyo kyali kimugambisa omwana oli ebintu ebiri ku mukyala anti ayagala kuganja kuba oli yamwa fiizi ate n'abo temubeeteekera simanya amuyita kkojja abo bonna abasajja babaagala tolina omusajja ye yagamba ng'omwami ensobi za mukyala we yagamba ng'omwana si muwala yagamba omwami omwana